oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Mu program Tambula n'okumanya MRU TV tweyama okutuusaako ebyo ebiriwo wamu n'ebyaliwo okwetooloola ensi yonna. Ku mulundi guno tukuleetedde ebyafaayo byeyali munnamawulire Edward Roscoe Murrow. Edward Roscoe Murrow yali munnamawulire mu ggwanga lya Amerika. Olw'obumalirivu bwe yayatiikirira nnyo mu kusaka amawulire g'olutalo lwa Ssematalo II ge yali asakira obutereevu ku rediyo emu ku lukalu lwa Europe eya CBS. Omwami ono era yayatiikirira nnyo mu kuweereza pulogulaamu ezaali zizimba eggwanga lye n'okwetooloola ensi yonna omwali Hear It Now, This I Believe, Person to Person awamu ne Years of Crisis. Teyassa mukono bw'atyo mu mwaka gwa 1951 yafulumya documentary ya Senator Joseph's Anti-Communist Censorship Record eyali evumirira ebikola ebitaali birambulukufu mu gavumenti ya Amerika. Edward yalina eŋŋombo gye yakozesanga bwe yabanga aweereza ku mpewo za CBS eyali egamba nti "We cannot defend the freedom abroad by deserting it at home." Era bw'atyo mu mwaka gwa 1954 omwezi ogwokusatu n'awangula award ye yasookera ddala mu bulamu bwe ku CBS News Peabody Winning Series ku documentary gye yakola eya See It Now. Newankubadde Edward yawangula awards ez'enjawulo ezisukka mu 5 okwali Grammy Award for Best Audio Book, Narration and Storytelling Recording, n'abakyala w'e Bungereza Queen Elizabeth II yasiima n'amutongoza nga Honorary Knight Commander mu matwale g'e Bungereza. Mu mwezi gwokusatu nga 5 1964 bw'atyo n'atongozebwa gavumenti ya Belgium, Bufalansa awamu ne Sweden. Kino kyaddirira Edward Murrow okuweebwa award eya Presidential Medal of Freedom mu mwaka gwa 1965. Edward yateeka ettoffaali ddene mu kukyusa wamu n'okutereeza ebyo ebyali biweerezebwa ku mayengo ga laadiyo awamu ne terefayina mu myaka 5 gye yamala mu kisaawe ky'ebyempuliziganya. Olw'okujjukira emirimu gy'omwami ono, Nakatemba Gyoge Corin yavaayo n'atta akatambi ka firimu eya Good Night and Good Luck mu mwaka gwa 2005 ng'agyesigamya ku bulamu bwa munnamawulire ono Edward Roscoe Murrow eyali annyikizza ebikolwa bya Senator Joseph McCraw ebyali mu gavumenti ya Amerika mu mwaka gwa 1905 ebitaali birambulukufu. Omutwe gwa firimu eno Nakatemba ono yagujja kuzimu ku documentary za Edward Murrow ze yaleka okwali See It Now. Edward Roscoe Murrow yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna 1902 mu North Carolina, United States. Yazaalibwa mu famire enjavu eya Quack family ew'omwami Ethel F. Ramper Murrow ne Roscoe C. Murrow. Yalina baganda be basatu okwali Lisa Roscoe Murrow, Deli Roscoe Murrow ne Roscoe Jr. era nga kati bano nabo bagenzi. Okusoma kwe yakutandikira mu Barrington Edison College ne Washington University mu mwaka gwa 1926 okutuuka mu mwaka gwa 1903. Edward Roscoe Murrow yasisinkana ne mukyala we Janet Huntington Brewster eyali omuyizi mu ssettendekero wa Middletown mu National Student Federation of America NSFA Conference mu kibuga New Orleans mu mwaka gwa 1932. Oluvannyuma ababiri bano baafumbirigana mu mwaka gwa 1934 omwezi ogw'okumi n'ennaku z'omwezi 27. Mu mwaka gwa 1935 baayani
yafulumiriza ezzadde ery'omwana ow'obulenzi Charles Casemiro mu buvanjuba bwa Bungereza era nga ye mwana yekka gwe baali balina okutuusa Omukama Katonda lwe yabajjulula mu bulamu bw'ensi eno. Oluvannyuma lwa Ssematalo II, Edward yalekulira ekitongole kya CBS kye yali aweerezza okumala emyaka 5 mu mwaka gwa 1961, bw'atyo ne yegatta ku kitongole kya US Information Agency, eyo teyalwayo, bw'atyo n'alekulira oluvannyuma lw'okuzuulibwamu ekirwadde kya kansa w'amawuggwe mu mwaka gwa 1964. Mu mwaka gwa 1965 omwezi ogwokuna, bw'atyo Edward n'alekulira obulamu bw'ensi eno mu kibuga New York ekya United States era nga yafiira ku myaka 57 egy'obukulu.